بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. سورة الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يقام والصفات صفا ndaidde malaika ezisimba ennyiriri entereevu olusimba. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتبع إلى حديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال نبي قام فضلنا على الناس بثلاث. الله يتوى انكيزو كبانتوا برا يامبكا بساتو nga mulimu ekigamba nti ju'ilati sufufuna ka sufufil malaika. Ju'ilati zafuulibwa sufufuna ennyiririze zaffe ze tusimba mu ssala ka sufufil malaika ziringa ennyiriri z'abamalayika. Eyo nkizo teyaweebwa madiini malala gonna okuggyako eyaffe. Era mu hadisi ey'okubiri alladhi rawaahu muslimu aidan qaal yagamba nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam ala abange tasufuna kama tasufu almalaikata inda rabbihim. Abange temwagala kusimba layini zammwe zibeere entereevu nga bamalayika bwe bakikolewa Allah waabwe. Kulna ne tumugamba ya rasulallah wa kaifa tasufu almalaikatu inda rabbihim, bamalayika basimba batya layini zaabwe nga bali ewa Allah? Qala nagamba yatimuna sufufa almutaqaddima, nti basooka ne bajjuza layini eziri ku mwanjo. Wayatarasuna fi saff, ne babeera nga basimbye layini ezikwataganye nga tezirimu miwaatwa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira nti ebikolebwa mu ggulu era bye bimu byebikolebwa mu nsi. N'agamba nti wasaffaati saffa, ndayidde malayika ezisimba layini olusimba kubanga layini zaazo ziba ntereevu. فالزاجرات زجرا. فالزاجرات زجرا, ndayidde malayika ezisindika ebire ne zibisukuma nga zibisaasaanya olw'okutuwa enkuba olusindika. فالتاليات ذكرا. فالتاليات ذكرا, nendayira ebibinja by'abantu ebikuŋŋaana mu bifo eby'enjawulo nga biri mu kusoma Qur'ani nga byagala okutegeera Allah kikyagamba. inna ilahakum lawahid. Inna ilahakum lawahidun, mazima ensonga endayiza kwe kubategeeza nti omusinzibwa wammwe mwenna ali omu. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. رب السماوات والأرض, يوملezi w'eggulu zonna n'ensi. وما بينهما, n'ebiri wakati w'eggulu n'ensi. ورب المشارق, era Allah nannyini buvanjuba na bugwanjuba. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. Inna mazima ffe zayyana samaa dunya, twawunda eggulu lino lye mulaba erisemberedde ensi yammwe. Bizinatinil kawakibi, n'okuwundibwa kw'emmunyeenye ezo ze mulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala alitonyeetonye. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظan, Allah subhanahu wa ta'ala eggulu eryo yaliteekako obukuumi. Min kulli shaytanin maridin, mu buli kika kya sitaani yenna kyewaggula ayagala okulinnya abeere ng'awuliriza puroguraamu y'eggulu bw'etambula. Allah yateeka ku ggulu eryo obukuumi ng'eriyo zimalayika ezikanyuugirira ebitawuliro by'omuliro ku shayatin ezaagala okuwalampa okugenda mu ggulu zibeere nga zifunayo information. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى, ezisobola n'akatono okgenda kuwuliriza eri eyo Allah subhanahu wa ta'ala by'abapulaninga ne bamalayika be mu bwengula waggulu mu ggulu. Wayuqdhafuuna min kulli janibin, bakanyuugirirwa zibbomu z'ebikompola mu buli sayidi. Mu buli sayidi yonna gye zaagala okuyita azisanga eggulu kkuumi nga bamalayika bali buli ndaala. دحورا ولهم عذاب واصب. Duhuran, nga babasindiikiriza buli kaseera lunye. Bamalayika basindiikiriza sisitaani ezaagala okuwalampa mu ggulu, bazisindiikiriza buli ntakera n'agakompola ag'ebitawuliro by'omuliro. Walahum adhabun wasibin, era bafuna ebibonerezo eby'olugenderezo eby'olubeerera.
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب illa okujjako mpozi man khatifa alkhaffata yaba asobodde okunyakulayo kanyakudde saani esobola okubeera ng'esobola okunyakulayo ekigambo mu bigambo byonna kyeba ewulidde fa atba'ahu naye era egenda ewereekezebwa shihaabun ogutawuliro gw'omuliro thaqib n'okulabika nti guba gutuntumuka nnyo. Ebiseera ebisinga obungi shayatini zibeera zikitegeera bulungi nti lwakubeera nampaka kuwaganya kugenda kuwuliriza biki bigenda mu ggulu, naye era ziba zikikakasa nti obudde bwonna zigwa ku kyokya. Eyo eba esobodde okubeera ng'enyakula y'ekigambo kyenyakudde edduka nakyo, naye ate nayo tebagirekerera awo bagiwereekereza ekikompolo ekigenda nga kituntumuka eddiro. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. Fastaftihim twagala otubuuliza abantu abo abaganya okukkiriza abawakanya nti okuzuukira tekuliyo batubuulize. Ahum ashaddu khalqan balaba nga be bagumu ennyo okutonda okuzzaawo. Amman khalaqna oba ffe ebyo bye twatonda bye tulaba ng'ebinene ng'eggulu n'ensi ebirabika ng'ebirabika nti bizibu bya kutonda awamu n'okuba nti twabitonda ate nga tetwabifunamu bukoowu. Yawulira oyo awakanya okuzuukira nti okutondebwako okumuzzaawo tuyinza okukufunamu obuzibu. Inna amazima ffe khalaqnahum twatonda abantu abo abeeyita abazibu okuzzaawo okumanya tusobola okubazzaawo. Min tiinin lazib twabatonda mu ttaka erirabika nti lyali liseerera nga liringa bw'olaba ebbumba essambe. بل عجبت ويسخرون. Bal si ekyo kyokka ajibta oyinza okwewuunya olw'abantu okugaana okukkiriza okubazzaawo nti kisoboka. Wayaskharuun era oyinza okubeera nga weewuunya okubeera nti abantu babbinkidde mu kubeera nga buli ky'osomesa bakijerega. Wa idha dhukkiru bwe babeera nga babuuliddwako nti mwalwenywereza ku ddiini ya Allah la yadhkuruun abantu abo tebawulira era tebasobola kubeera nga beddako. Bw'obeera ng'obabuuliridde balalambala ne balemera ku kyabwe ne balemerayo ne batasobola kubeera nga bakyusa. La yazkurun tebasobola kubeera nga beebuulirira. Oba omala biseera omala bya mbulago okubeera nti omenyeka nabo obabuulirire babeere nga bakyusa. La yazkurun abatasobola kubeera nti beddako. Wa idha ra'aw ayatan bwe babeera balabye etteeka lyonna ly'oba obasomedde mu Qur'an oba ekyamagero kyonna ky'oba obaleetedde nga bwe wabaleetera Qur'an awamu n'okuba nti tomanyi kuwandiika wadde okusoma naye nga by'oleese biremesa oyo eyeeyita amanyi okuwandiika, biremesa oyo eyeeyita amanyi okusoma naye singa oba okibaleetedde nga bw'okireese mu kifo ky'okukikkiriza ate tugenza okwesanga yastaskhirun bali mu kukijerega. Waqaalu ne bagamba batya batuuse okuvaamu ebigambo ebiringa bino, in haadha teri eno Qur'aani gye batuleetedde illa okujjako sihirun fe tulabira ddala nga ddogo mubiini eryo lwatu. Lwaki? Kubanga beewuunya okubagamba okuzuukira era ne bagamba bwe bati. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. أَإِذَا مِتْنَا bwe tuliba tufudde ng'abantu bwe tulaba bafa ne tubaziika. Wakunna turaban ne tufuukira ddala ettaka ng'ettaka litulidde emibiri gyaffe gimaze okusebbuuka. Wa idhaman n'amagumba gaffe gamaze okufuukira ddala olusennyente ng'ettaka limaze okugagaaya gaweddewo. Muhammadi ayinza okutugamba mu Qur'aani ye nga bw'asomye nti tujja kuzuukira, naffe era tumubuuza nti a inna lamabu'uthun, atumatiza nti tusobola okuddawo ne tuzuukizibwa. Mu bwongo kijja omuntu bwe bakikubuulira oyinza okitegeera. Awa abauna al-awwalun oba bakadde baffe abaafa edda asobola otumatiza nti obudde bwonna baligenda kuzuukizibwa. Allah amugamba nti qul bagambe naam ye kijja kusoboka, wa antum nammwe kennyini abakyebuuza mujja kuzuukira daakhirun nga muli abanyoomoofu abaawansi olw'okubeera nti mwina nteekateeka gye mwetegekera nga mukyali ku bulamu bwansi.
فإنها هي زجرة واحدة مزميكي كبا مزيكا كيونيسا فإنها مزما إساوي يوكزوكي لبالم يوكتكيرا هي زجرة واحدة لغندو كبا أربوكولا رمروكا فإذا هم ينظرون بالغندو كويسانغانغا مونتانا زابي بفديو بالكونغرو باموكا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا bagenda gamba ya wailana ngazitusanze bannange wowe hadha yawmuddin werunno lunaku lw'okuzuukira gwe bagenda okusasulira amabanja yakola ebirungi bamuwa ebirungi eyeeyisa obubyafuna ekimusaana naye ng'ekyomukisa omubi abaali baluwakanya baava ku nsi nga tebeetegese هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل lweruno lunaku olugenda okubaako okwawula wakati w'abaali ku butuufu n'obukyamu alladhi kuntum bihi tukadhibun bwe mwalinga mulimbisa nga muli ku bulamu bw'ensi احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من uhshuru alladhina zalamu mutukuŋŋaanyiza abalyaza amaanyi Allah agenda kulagira zimalayika zikuŋŋaanya abalyaza amaanyi babeere mu kifo kimu abalyaza amaanyi abagenda okubeera mu bantu Allah abakuŋŋaanya abateeke mu kifo kyekimu babeere bonna nga bali mu kiraasi y'emu wa azwajahum n'abo ababafaanana mu bwewagguzi ku mateeka ga Allah mu shayatini abateeke ekirombe kyekimu wa makaanu ya'buduuna abagatte wamu n'ebyo bye baasinzanga bonna babeere mu guruupu y'emu من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ebyo bye baasinzanga min dunillahi ne baleka okusinza Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma alagire bamalayika nti fahuduhum mubalage ekkubo mubatwale ila siratil jahim mubalage ekkubo erina abatuusa okugenda eri omuliro jahim Allah agenda kulagira bamalayika oluvannyuma nga bamaze okuŋŋaanya abantu bamaze okuŋŋaanya shayatini ezo ze baasinzanga n'ebyo bye baasinzanga mu masanamu agambye nti fahuduhum mubatwale ila siratil jahim mubalage ekkubo erina abatuusa mu muliro jahim kubanga baava ku bulamu bw'ensi nga tebeetegese وقفوهم إنهم مسؤولون bwe bali batuusa ku siraata Allah alyoka ataalagire nti waqifuhum musooke mubayimiriziemu awo katono innahum mas'uluun kubanga baliko ebibuuzo ebigenda okubabuuzibwa ما لكم لا تناصرون mu bibuuzo ebigenda okubabuuzibwa Allah agenda kubagamba malakum mubadde ki olwaleero la tanasarun nga temusobola kubeera nti abamu mutaasa bannammwe so nga ku nsi mwalinga mukakasa nti amajinni gasobola okutaasa abantu oba amasanamu nti gali bawolereza mu maaso ga Allah mbeera ki ebatuuseeko olwaleero nga situlabawo kubeeragana nti abamu basobola okubaako kye bayamba bannaabwe بل هم اليوم مستسلمون bali wabula hombo alyawmu olwaleero mustaslimun bawanise bakkiriza nti bawanguddwa وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun bagenda kwolekera abamu bannaabwe nga waliwo okubuuziganya waliwo abamu ababuuza bannaabwe ebibuuzo ku lunaku olwo naddala wakati w'abo abaali abagoberezi n'abo abaagobererwanga abakulu b'amadiini abakulu b'ebika n'abo abazzukulu n'abo abaalinda endiga bagenda kubeerako ebibuuzo bye beewuunaganya قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين qaalu bagenda kugamba nga babuuziganya innakum kuntum ta'tunana anil yamin bagenda kugamba bannaabwe bano abaalinga abakulu b'eddiini zino endiga nga bwe zigamba nti mwalinga mutujjira nga muva ku ddyo ne ku kkono nga mutwetayirira tubeere nga tugaana okuba abasiraamu ne mutubuza قالوا بل لم تكونوا مؤمنين qaalu nabo babaddemu babagambe bal nedda si bwekityo bwe kyali lam takunu mu'minin nammwe mwali temwagala kuba bakkiriza kubanga sitwalinanga maanyi gabagaana kubeera nga mugenda mu busiraamu وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين
وما كان لنا عليكم من سلطان تتواينكم وماني قلنا قبزيزا كجيندا كسما الدين جمواغلا بل وابولا مواغلا تويكواسا كنتم قوما طاغين موالبا توابابوزي olwalero mugumikiriza obusungu bwa Allah so si kutwekwasa nti ffe twali nga tubeera nga tubeezingirira nga tubeetayirira tubakolako kakuyege ekiro n'emisana nti nga tubagaana okukkiriza obusiraamu bameka abayingira obusiraamu ne tutasobola kubeera nga tubagaana. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فحق علينا قول ربنا چاكا كتدا إلى مزوك بيرانغا چتوكا كتاكي چيغامبو چا الله سبحانه وتعالى ملزي وفي چيغامبا چتا إنا لذائقون فتوغيندو كوكا كومباكو فتوغيندو كافيرامو فتوغيندو كومباكو بيبونيرزو الله بياتيكي كراوا جيم ekyo tekikyaliko kubaganya birowoozo kimaze okubeera nga kitukakatako. فأغويناكم إنا كنا غاوين فأغويناكم kale bwe tubeera nga twababuza si nsonga inna kunna ghawin naffe twali twabula dda naffe twali twabuzibwa abaasookawo bwe tubanga ffe twabuza mmwe temutunenya nnyo kubanga inna kunna ghawin naffe twali twabula ne tuva ku mulamwa naffe twajjanga tusikira embeera eyo okuva ku bakadde baffe abaatubuza olubereberye twabula nammwe ne mubula naffe twabuzibwa bubuzibwa. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم مزما abantu abo yawmaidhin ku lunaku olwo fil adhabi mu kibonerezo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okubeera nga abateereddewo mushtarikun bagenda kubeera nga bakiri mu kyenkanyi abo abaagobererwa n'abo abaagoberera n'ebyo bye baasinzanga. Allah subhanahu wa ta'ala agambye ekibonerezo mugenda kishayaringa bwenkanyi. إنا كذلك نفعل بالمجرمين inna mazima ffe kadhalika bwekityo naf'al bil mujrimin bwe tukola eno ewaffe ya bonna abaava ku nsi nga beeyisiza mu ngeri y'obwonoonefu bonna abonoonefu bwettu bwe tugenda okubakola Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agenda okubagamba. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون innahum mazima abantu awe mulaba abagenda okuyingira omuliro kaanu baalinga ku bulamu bw'ensi idha qiila lahum bwe baabeeranga bagambiddwako nti mugambe la ilaha illa Allah teri asaanye kusinzibwa okuggyako Allah yastakbiruuna beekuluntazanga ne beeyita abanene ne batasobola kugenda kusinza Allah. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون era baayogeranga ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa gamba nga ki ainna latariku alihatina mazima ffe bwe mulaba tusobola okuleka bakatonda baffe abalubaale baffe emizimu gyaffe tusobola okugivaako lishairin olw'omusajja ono omutontomi omuyimbi obuyimbi majunuunin ng'ate sinakindi ayinza okuba nga yagwadda n'eddalu. بل جاء بالحق وصدق المرسلين bal nedda beerabidde jaa bilhaqqi omusajja oyo ye yajja n'amazima gwe baali bavuruga nga bamuyita omulalu wasaddaqa almursalin era omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali yakooneramu dda banna abaamusooka nti nabo baali ku mulimu gwe gumu ng'ogugwe yali abakakasiza ddala era ng'abamatira nti nabo baaliwo ne bakola omulimu gwe gumu nga ye gwaliko. إنكم لذائق العذاب الأليم innakum mazima mmwe abeeyisizza mu ngeri eyo abalemeddeko mpaka lasiti okusinza ebintu ebitalina mutwe n'amagulu lazaiku ladabi lalimu mmwe mugenda okukombera ddala ku kibonerezo eky'obulumi. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون wama tujizawuna era temugenda kusasulibwa illa okuggyako ma kuntum ta'malun ebyo bye mwakolanga bye tugenda okubasasula. إلا عباد الله المخلصين illa okuggyako ibadallahi abaddu ba Allah almukhlasin abaalinga abatukuvu nga eddiini yaabwe bagikolera ddala ku lwa Allah nga tebatabiikirizaamu shiriki yenna. أولئك لهم رزق معلوم
ulaika abantu abo lahum bagenda kufuna rizqun okugabirirwa ma'lumun nga bwe kimanyiddwa obulungi mu bitabo byonna ebyajja ku nsi kuno okuva eri Allah yabalaganyisa okubeera nti agenda kubagabula engabula ey'ekitiibwa nga yejjana. Fawakihu bagenda okubeera mu matunda eyo mu jjana. Wahum mukramun ng'ate baweebwa ekitiibwa ekisinga bino ebitiibwa by'ensi. Fi jannati na'im bagenda kuba mu jjana ez'ebyengeri ebitali bya kutukawo. Ala sururin nga bali ku bitanda mutakabilin boolekaganye bali mu kunyumya n'okubeera nga bali mu ggandaalo wamu n'ebintu ebibasanyusa. Yutaafu alayhim kugenda kwetooloozebwa kubo bika'sin obugiraasi min ma'inin obw'omwenge ogutafaanagana mwenge gwa ku nsi oguleetera omuntu okukyuka ku mutwe sinakindi n'okweyonoonera. Baydaan nga bweru tukutuku ladhatin lisharibin nga muwoomu eri oyo omunywi aba yeetaaza okunywa. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول nga teguliimu kubeera nti omuntu alumizibwa omutwe wala hum anha yunzafun era tewali gamba nti abaligunywa baliwulira nga gubakyusizza ku ntegeera yaabwe. وعندهم قاصرات الطرف عين. وعندهم abali mu jjana bagenda kubeera nga bayina qasiratu tarfi abakyala abayina amaaso amakkakkamu iinun ng'ate bambi ebiiso binene bulungi. kaannahunna nga balinga baydun maknun nga balinga luulu ataliiko nfuufu yaterekebwa obulungi. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون bagenda kwolekera abamu bannaabwe babeerenga era nabo beebuuziganya nga balina bye beewuunaganya. قال قائل منهم إني كان لي قرين. قال قائل منهم omwogezi mu baligenda okuvaamu ekigambo mu bali mu jjana nga bali wakati mu kuwanyisiganya emboozi yaabwe bali mu ggandaalo banyumya agambye banne atya inni mazima nze kaana li qarinun nayina omukwano gwange yali nfanfe nga wakulusegere nga tuli ku bulamu bw'ensi. yaqulu ainnaka lamina almusaddiqin. yaqulu yaŋŋamba nga lunye ng'agamba atya ainnaka wange gwe mukwano gwange mazima ddala lamina almusaddiqin oli mubakakasa nti muhammadi byayogera ge mazima oba obusiraamu butuufu. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما okakasiza ddala nti bwe tuli batufudde ne tufuuka ettaka ne tufuuka amagumba ainna lamadinun nti mazima ddala tudda tuliddayo ku nsi ne tuzuukira tubeere nga tugenda kubalibwa. قال هل أنتم مطلعون. qaala agenda agamba hal antum muttali'un bannange bennyumya nabo musobola okusituka wano ne mukunukkiriza ne mulengera musobola okulengera omuntu oyo gwe mbanyumiza yali mukwano gwange mbalage gy'ali. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فاطلع bagenda kunuukiriza babeere nga baagala okumulaba faraahu era kituufu bagenda kumulaba fi sawaa'i ng'ali eri wakati aljahimu mulyo jahim. قال تالله إن كدت لتردين. qaala agenda kumugamba ng'amugamba ebigambo ate naye abiwulirize. tallahi nkulayirira allah eyankola inkitta kaabula kata musajja ggwe laturdin onsuule mu bunnya bw'omuliro nga ggwe gy'oli eyo kubanga walinga oyagala nnyo okunterebula. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ولولا نعمة ربي singa tekyali kyengera kya katonda wange lakuntu min almuhdarin nange naali badde mu bantu abasembezeddwa mu kifo ekiringa ekyo ekyakabi. أفما نحن بميتين. abange fe abali wano
mujjana mulowooza tulifunayo okufwa إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين illa okujjako mautatana al-ula kufa kwaffe kuli okwasooka ebyo byayita tekyaliyo kufa wama nahnu bimu'azzabin ate tukakasiza ddala nti teriyo kigambo kigenda kubeera nga tubonerezebwa eno teri bibonerezo teri kufa waliyo ssanyu na kujaganya إن هذا لهو الفوز العظيم inna hadha lahuwa alfawzu alazim mazimuko kuliba kwesima kunene eryali batuuse mu kifo ng'ekyo ekyejjana لمثل هذا فليعمل العاملون limithili hadha ery'ekifaananyi ng'ekyo kye twogedde falyamali al-amilun kirungi bakole abakola nga bakolerera kutuuka mu jjana أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم adhalika khairu nuzulan mwe mulaba obwo bwe bugenyi obusinga obulungi bwe twogedde amnandiki shajaratu zakkum bali abagenda okulya ku muti oguyitibwa zakkum إنا جعلناها فتنة للظالمين inna amazima ffe jaalnaha twafuula omuti ogwo fitnatan nga kigezo kyaffe lidhalimina eri abalyazaamaanyi ku mateeka ga Allah kyali kigezo kinene nnyo ku lw'okubanga abatakkiriza era beeyongera obutakkiriza kubanga mu magezi gaabwe tekijja omuti okubeera nti guli mu muliro ng'ate omuliro gwokya emiti ate nga ffe tukikakasa nti gye guli ogujja okubeera ensonga y'ekimu ku bibonerezo bye bajja okusanga mu jahannama إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم lwaki Allah agambye nti innaha omuti ogwo shajaratun muti ddala takhruju gufuluma tapurutu yagwo eri fi asli ljahim mu ntobe eri kwansi y'omuliro jahimu gye gusimbye emirandira طلعها كأنه رؤوس الشياطين twalonha ebibala ebiriko oba eŋŋo zaakwo ebibala ebiri mu ŋŋo ezo oba ebibala ebiri ku muti ogwo ka annahu bifaananira ddala ru'usu shayatini emitwe gya sitaani yadde omuntu sitaani nga togimanyi naye buli lwe boogera ku sitaani otegeera ekintu ekibi Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti ebibala ebiri ku muti ogwo bw'obwanga tomanyi saitwani wadde nga mu bwongo obwo ekifaananyi kya sitaani kyekifaananyi ekibi ky'olina kakasa nti ebibala byako biringa boolaba omutwe oba emitwe gya shayatin nga sitaani zibadde awo emitwe gyazo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yafaanaanyiriza ebibala ebigenda okubeera ku muti ogwo nga obunene bwabyo n'obubi bwabyo bufaananira ddala emitwe gya saitwani فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فإنهم mazima abantu abo abawakanya omuti ogwo bagenda kwesanga batya la akiluna minha balina okulyako baagala tebaagala endyaki famaliuna bagenda kujjuza minha ku muti ogwo lbutun embuto zaabwe ogenda kulya nga ovaabira buvaabizi mpaka lubuto kujjula ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم thumma oluvannyuma inna lahum bagenda kubeera ng'ate baweebwa alaiha ku ebyo bye balidde okuva ku muti guli lashauban min hamim bagenda kunywa kintabule ow'amazzi agookya ennyo 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 ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم thumma oluvannyuma inna marja'ahum mazima obuddo bwabwe la ila aljahimu ate bagenda kubeera nga bazzibwa mu jahim ng'alinga ategeeza nti bwe baligendanga ne balya ku kibala ate oluvannyuma lw'okulya ebibala by'omuti gwa zakkuumi ne bagenda ate awali amazzi ne baganywa ago ge bagenda okunywa nga nago bageesontera bwesontezi nga baganywa olunywa olutaliiko kuwummuza nga bateekayo obuteesi bayiwayo buyiyi ng'ate amazzi gookya nnyo ate oluvannyuma lw'okumala okulya ku muti n'okunywa amazzi la ila aljahim bagenda kuzzibwa eyo omuliro jahim ate guddemu gubeere nga gubabengeya إنهم ألفوا آباءهم ضالين
innahum mazina abantu abo ekibaleetedde embeera eyo alfawu baasanga ku nsi kuno abaahum bakadde baabwe dallina nga baabula nabo ne babulanga bakadde baabwe. Era omuntu si kyangu kumujja ku nnono z'abo bakadde be ze yasanga abakkiririzaamu singa obeera ng'ogezezzaako okumukoowoola nti ekyo waali kirese. Era omuntu okumugamba ave ku busamizi abeere nga yeenywereza ku ddiini ya Allah okisangamu obuzibu, kubanga lwaki? Emyoyo gyabwe gyakakasa nti kibaasangako bakadde baabwe kyekyo ekituufu. فهم على آثارهم يهرعون bo ne beeyisa batya? Fahum, kale abantu abo abaliwo olwaleero b'osanzeewo, ala atharihim, ku nnono y'abakadde baabwe, yuhraun, kwe bagenda nga batambulira obutagivaako. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين walakad dalla qablahum, ate nga ffe tukimanyi nti baabula abaabasookawo aktharu lawalin, ennamba yalinga nnene mu bantu abaatusooka okubaawo, nabo baabula kinene era nga ensonga y'emu gye bawa nti tebasobola kuleka byabakadde baabwe, tebasobola kuva ku byaffe babeere nga bagoberera eddiini eno gy'olese okuva eri Allah. ولقد أرسلنا فيهم منذرين walakad arsalna fihim mundirin, n'abo ab'edda abaali nga tebakkiriza twabatumiranga ababaka baffe ababatiisa naye nga buteerere balemeddeko, wabula ababaka ne bakola omulimu gwabwe oluvannyuma lwa byonna abaagaananga baazikiriranga. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين fanzur, tunula olabe, wamanye ebyafaayo. kaifa kana aqibatu lmundarin, yafaanananga etya enkomerero y'abo abaatiisibwanga ne bateddako. Amakulu nti baalinga bazikirira ne basaanawo, Allah n'ataasaamu abakkiriza. إلا عباد الله المخلصين illa ibadallahi almukhlasin, okujjako abaddu ba Allah abaali abalungi nga mu nsinza yaabwe tebatabiikirizaamu shiriki yenna. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون walakad naadaana nuuhun, mujjukire emabega mu gye nvuddewo enseene Nuuhu yatulaajanira nga atukoowoola. falanima almujibuun, tukukakasa nti baali balungi abaayanukula omulanga gwe, twagwanukula bulungi naye n'asiima. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yazikiriza abantu ba Nuuhu oluvannyuma lw'okubakoowoola emyaka 950 nga tebakkiriza, beefudde bannampulira zzibi ng'ebintu babisuula nkoto tebibakwatako. Nuuhu n'atukoowoola, naffe ne tuyingirawo, ate era twayanukula mu nnyanukula ennungi. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم wanajjainaahu, twawonya Nuuhu, wa ahlahu, n'abantu baabaali bamukkiririzaamu, min alkarbi alazimu, ne bawona ekizibu ekyaliwo ekinene eky'okuzikirira amataba. Allah bo n'abawonya bali ne basaanawo. وجعلنا ذريته هم الباقين wajaalna dhurriyatahu, twafuula bazzukulu ba Nuuhu humul baaqiin, nga bo be baasigalawo. Nuuhu alayhi salaam yalina abaana nga Saam ne Haam ne Yaafith. Abantu abo abasatu baali baana ba Nuuhu abaazaalukukamu, ate abantu abalala ne tubeera nga tufuuse bangi. Kigambibwa nti omwana yali ayitibwa Saamu mu baana ba Nuuhu, ye yavaamu ebikanga ebya Farisi ne Ruumu ne al-Arab. Ate omwana yali ayitibwa Yaafith, yavaamu abaturuku wa Sakaliya wa Yajuj wa Majuj. Abo nabo bantu bamanyiddwa mu byafaayo by'enseeno. Ate omwana yali ayitibwa Haam, ye yavaamu fe as-Sudan abaddugavu, walbarbara walqibti, n'abantu abawangaalira mu North Africa, abo baava mu mwana wa Nuuhu ayitibwa Haam. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atubuulidde gyenvuddeyo enseeno nti Nuuhu alayhi salaam yatuuka ekiseera n'atulaajanira, ate naffe ne twanukula mu nnyanukula ennungi. وتركنا عليه في الآخرين watarakna alayhi fil akhirin, ne tumulekerawo okubeera nti anaayogerwangako kwabo abaliddawo oluvannyuma lwe, era ng'ekyafaayo kye kiribeera essomo eri abalijja. سلام على نوح في العالمين salaamun ala nuuhin fil alamin, abaliddawo balisabiranga emirembe gibeere ku Nuuhu mu bitonde byonna, era tugamba Nuuhu alayhi salaam.
إنا كذلك نجزي المحسنين inna kadhalika bwekityo bwe kitera okubeera najizi almuhsinin bwe tusasula abeeyisa obulungi tubataasa abeeyisa obubi ate ne tubajjawo. إنه من عبادنا المؤمنين innahu min ibadina almuminin mazima abantu abo abaataasibwa baali mu baddu baffe abalungi. ثم أغرقنا الآخرين thumma oluvannyuma ababi wabakola otya agarakna twabazikiriza n'amazzi al akharin abaaliwo abalala abaali abajeemu. وإن من شيعته لإبراهيم wa inna min shi'atihi la ibrahim mu kisinde kye kimu ekya nuuhu iburahimu mwe yatambulira nga naye yali ku mulimu gwe gumu ogwa da'wa. إذ جاء ربه بقلب سليم idh jaa rabbahu biqalbin salim jukira bwe yagenda eri allah we subhanahu wa ta'ala n'omutima ogwali omulungi ogutaali mushiriki yonna. allah subhanahu wa ta'ala ng'omutima gwe yagutukuza n'abeera ng'akola kaweefube ku ebyo byokka allah by'ayagala. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون idh qaala li abihi jjukira we yagambira kitaawe iburahimu oyo wa qawmihi n'abantu baabaali bakkiririza mu nzikiriza ya kitaawe yatuuka ekiseera n'abagamba maatha ta'buduun bakadde bange ki kino kye musinza ekitasaanidde kusinza wali allah. أئفكا آلهة دون الله تريدون yabanenyanga abagamba nti ifkan alihatan bakatonda ab'obufere duna allahi be musinziza ne muleka allah turidun be mwagala okubeera nga musinza ne muleka okusinza allah nga mutaddeho bakatonda ab'obulimba. فما ظنكم برب العالمين fama dhannukum birabbil alamin mwina ndowooza ki ku allah oyo omulezi w'ebitonde sitaabanyiigire. فنظر نظرة في النجوم fanadhara nadhratan fi nnujum yatunula olutunalo lwe yatunula ku munyenye ng'amaze okwogera ebigambo ebyo. فقال إني سقيم faqaala n'agamba bakadde be inni saqiimu nze ndi mulwadde kubanga waatuuka olunaku ng'abantu bagenda ku lunaku lw'okusinza naye n'abagamba nze sijja kgenda kusinza ndi mulwadde n'asigala ewaka naye nga mu nniya ye yalina obulwadde obw'abantu be okubeera nti baganye okukkiriza. n'agamba nti nja kukibakola nga bagenze ŋŋende mu ssinzizo lyabwe gye batereka amasanamu gaabwe ngakola ekyajaga. فتولوا عنه مدبرين fatawallaw anhu mudbirin kale baamuleka emabega bo ne bagende okusinza ne bagenda. allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti ye baamuleka emabega bo ne bagenda ne bejjawo nga bulijjo. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون faragha ila alihatihim kyava agenda eri bakatonda baabwe gye babateeka faqaala n'atandika okubabuuza ebibuuzo omwali kino ala ta'kulun baaloote mulya. ما لكم لا تنطقون nga baabuuza basirifu kubanga bibumbe bubumbe. ebibumbe ebyo bifaanaganirako ddala na buno bwe tulaba obufaananyi obubeera ku maduuka bwe bambaza engoye. kizibu nnyo ne bw'oba okabuuzizza okubeera nti kakuddamu yadde kazungu. ma lakum la tantiqun ye mubadde ki bembuuza abatasobola kunziramu temwatula. فراغ عليهم ضربا باليمين faragha alayhim darban kyava abakyukira n'atandika okubasaayasa bilyamin n'omukono gwe ogw'amaanyi ogwa ddyo ng'ayasa limu ku limu. فأقبلوا إليه يزفون fa aqbalu ilayhi yazifun bwe bajja nga bamaze okutereera batuuse ne balaba nga bakatonda bonna bamaze okwasibwa yasibwa nga bw'atunyumiza mu aya endala yabatemaatema ne bafuuka obulere. oluvannyuma embazzi n'agissa mu eri essanamu eddene bamubuuza nti ani yakoze kino. abagamba nti sinze n'asonga kuli katonda eddene lye baali basinza mu ntegeera yaabwe. bwe baamala ne bagamba fa akbalu ilayhi ne bagamba omwana oyo mumuleete yazifuuna mu bwangu wano asalirwa omusango ogw'okubeera nti ateekebwa ku muliro. قال أتعبدون ما تنحتون
qala n'agamba ataabuduuna ma tanhidun yadde munnenya naye nange mbanenya muyinza mutya okusinza ebintu bye mwekoledde n'emikono gyammwe mu mayinja oba mu miti mu mbaawo oba mu golodi ne ffeeza nga mmwe mubyekoledde ate ne mubisinza ekyo kyamagezi. wallahu khalaqakum wama ta'malun wallahu khalakakum ng'ate eri yayitibwa Allah yabatonda wama ta'maluna byonna bye mukola ng'ate yajja okubibabalako mubadde ki abatasobola kubeera ng'obwongo bwammwe butuuka ku ddaala ery'okutegeera ng'eryo. qalu bnu lahu bunyanan faalquuhu fi ljahim qaalu baagamba nga balaba omwana naye avudde mu mbeera atandise okubagamba poyinti eziyingira mu mutima. ubnu lahu bunyanan tumuzimbire omuzimbo nga bategeeza ntumukuŋŋaanyize enkwezi enkana ekizimbe. faalquuhu mumusuulemu nga mumaze okkikuma omuliro gumaze okukwata fil jahim mu muliro ogwo ogulabika nti gwali gufuuse gwa kitalo mu kwaka. era bwe kyali baamusuula mu muliro nga bw'ayogera mu aya endala naye Ibrahimu Allah subhanahu wa ta'ala yamutaasa ng'agambye omuliro ya naaru muliro gwekuuni bardan wa salaama mbeera omunnyogovu ow'emirembe ala Ibrahim. Ibrahimu yatuuka ekiseera n'ava mu muliro ng'atambula ng'engoye z'ennamu n'enviiri ze yadde talinaako wasiridde era ne kitasobola kubalaga nti yalina amaanyi ag'enjawulo. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا بايغالو kumusalira enkwezi mulyawo فجعلناهم الأسفلين netubafuula abaawansi enkwezi abwe zaagwa butaka. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين waqaala n'abagamba nti ebyo byonna mubinkola naye mbategeeza yadde mugaanye okukkiriza wadde nga n'omuliro gwammwe ngusumatuse naye yadde mugaanye okukkiriza nze nsigala nnemeddeko ng'abagamba nti inni dhaahibun ila rabbi nze nja kutuuka ekiseera ŋŋende gye nnaasinziza katonda wange sayahadiini ajja kunnuŋŋamya eyo yonna gye nnaaba nkutte nja kusangayo emirembe sobole okusinza katonda wange nga sibalabako wano nga musinza ebyawongo. rabbi habli min as-salihin rabbi n'alaajanira Allah katonda wange habli min as-salihin ngabira nsobole okubeera mu bantu abalongoofu b'oyagala. fabashsharnaahu bighulaamin haliim fabasharnaahu twamusanyusa ne tumuwa amawulire ag'essanyu ng'amaze okutuuka gy'alaze ng'ebiseera biyiseewo bigulaamin haliimin nti ajja kuzaala omwana ow'ekisa ate alina amagezi amazibu. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. falamma balaga maahu saaya bwe yamala omwana gw'azadde okutuuka mu myaka egyo omwana w'abeera ng'asobola okutambulirako ne mukadde we. qaala n'amugamba omwana w'oyo omulungi ya bunayya kaana kange inni mazima nze nga kitaawo ara ndaba filmanaami bwe mba nga neebasa ekiro mu kirooto nkutunuulira nga nkulaba anni azbahuka nga bandagira okukusalira ddala mu butuufu nga nkutaddeko ekiso nkusala fanzuru njagala otunule mu nsonga eyo n'obwegendereza maadha tara ki ky'oyinza okulabawo mbuulire. qaala omwana n'agamba ya abati taata yali Ismaila alayhi salaamu azaalibwa omukyala Hajara n'amugamba ya abati taata ifaal ma tu'mar oli waddemba okukola kyonna ekiba kikulagiddwa kubanga nkimanyi endooto z'abannabbi ddala buba bubaka. satajiduni insha Allah nange olinsanga ng'obadde otandise okukola omulimu gwogwo Allah bw'ali bayagadde mina sabirin nga ndi musajja mu basajja ab'obuvumu abagumiikiriza. falamma aslama watallahu liljabin ekiseera bwe kyatuuka taata n'ayagala okusala omwana Allah atugamba falamma aslama bonna bwe bamala okubeera nga bajjemulukukidde ekiragiro kya Allah ne beewaayo watallahu liljabini n'abeera nga amuwunzikidde ku feesi ye nga tayagala musala nga amutunuulidde biki ebyaddirira. wanadaynaahu an ya Ibrahim wanadaynaahu twamukoowola nti Ibulayimu ayya Ibulayimu wange Ibulayimu kyokoze kimala n'obumalirivu bw'otulaze n'omwana bwe buubwo tukkiriza. qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin qad saddaqta ar-ru'ya okakasizza era amazima endooto yo gitadde mu nkola inna kadhalika najzi al-muhsinin mazima ddala bwe kityo naffe bwe tujja okusasula abakola emirimu emirungi. inna hadha lahuwa al-balaa'u al-mubin
inna hadha lahuwa albala'u almubin mazima ddala mmwe tubabuuliranga abazadde kituufu eyo tesiti yali y'amaanyi yankukunala eyalaga obukkiriza bw'omusajja oyo eyalaga obumalirivu bw'omwana oyo mu bukkiriza. wafadainahu twamununula bibibihin azim n'endige nnene Allah subhanahu wa ta'ala gye yamuleetera okuva mu jjana abeere ng'asalamu endige eyo mu kifo ky'okusala omwana. naye era sitaani nga bwe mugimanyi nti bulijjo ekola duplicate mu bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ensala y'omwana yagijjawo ye n'abeera ng'ataddewo endiga mu kifo ky'okusala omwana, era sayitaani n'ereka ng'ereseewo olujegere nti buli ayagala okubeera nga afuna obugagga ye anaasalanga baana. kyetuva tulaba abaana baffe olwaleero basalibwa nga sitaani eyo yelayini yaayo ye yasigala ng'eyokyezza mu ekyo n'esigala ng'ekireseewo, so ng'ate kyali kyakulagirako obuyinza bwa Allah era omuddu we. Allah asaasira abaana baffe abasalibwa abasajja abalogo, abasalibwa abasajja bakaggwa ensonyi. Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa abaana abatalina ayamba. ne bakwata omusajja nga yasaze omwana naye n'otawulira byakomekkerezeddwa bitya. Allah subhanahu wa ta'ala tusaba abantu baffe bateekemu omutima ogw'ekisa. وتركنا عليه في الآخرين ekyo twakireka nga kuye asigale ng'ayogerwako n'abaliddawo nga ye avuddewo nga bamwogerako batya. salamun ala Ibrahim buli anaamwogerangako nga amusabira mirembe, era tugamba nti Ibrahimu alayhi salam emirembe gya Allah gibeere ku ye. kadhalika bwe kityo nagizi bwe tusasula almuhsinin abeeyisa obulungi, eyo yensasula yaffe bwe tuti bwe tubasasula. innahu mazima min ibadina almu'minin yali mu baddu baffe abakkiriza abalungi. wabasharnahu ebiseera bwe byagenda biyita ne tumuwa amawulire amalala ag'essanyu eri mukyala we Saara Ishaaka nti ajja kuzaala omwana ayitibwa Ishaaka, nabiyan abeere nabbi min as-salihin ate naye abeere mu bantu abalungi. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وباركنا عليه توامتيكا كمكسا جفي وعلى إسحاق نكم تبني وإسحاق ومن ذريتهما نمزدر ياوي محسن معلم أبكر برونجي songa wa zalimun li nafsihi mubin atne mufamuno ya soboro kulyaza amanyi zaddalo omwoyo gw'olulyaza amanyi olw'enkukunala nga ddala mbutuufu by'okusaala n'okusiiba ne zaka ne hijja tabifaako. walaqad mananna ala Musa wa Harun era jjukira bwe twateeka ekyengera kyaffe ku Musa ne Harun. wanajjaynahuma twabawonya wa qawmahuma n'abantu baabwe abaali babakkiriza min alkarbi alazim mu kizibu ekyali ekinene eky'okubeera nti nno Firaawo yali ayagala balyawo. wanasarnahum twabataasa nga tubagambye nti musomoke ennyanja fakanu humul ghalibin byagenda okuwunzika era nga be bali waggulu abawangudde batudde omulabe ku nfeete. وآتيناهما الكتاب twabawa ekitabu almustabin ekyali kinnyonnyola ekirungi n'ekibi, era ne basobola okubeera nga bategeera biki Allah byayagala biki Allah byatayagala. وهديناهما الصراط المستقيم ne tubalungamya mu kkubo eryali eggolokofu ne babeera nga bantu balungi gye tuli. وتركنا عليهما في الآخرين ne tukireka nga kinaabanga gye bali okwogerwako obulungi kwabo abaliddawo, era kyetuva tugamba salaamun ala Musa wa Harun emirembe gibeere ku Musa ne Harun. bwe tuboogerako ne tugamba alayhim assalaam emirembe gya Allah gibeere ku bantu ababiri abo. inna kadhalika najzi almuhsinin bwe tujja tusasula abeeyisa obulungi nga basumattuka ebizibu, ate abeeyisa obubi ebizibu baffe biba bizze tebasobola kubeera nga babisumattuka. innahuma min ibadina almu'minin
abo nabo baali babadde baffe abaali abakkiriza abeeyisa obulungi. وإن إلياس لمن المرسلين وإن إلياس تجكر النبي إلياس لمن المرسلين إلى يلم باتم بفي بتواتما وكجيريا abantu baberenga babatamburiza ku mugendo kwa Allah. إذ قال لقومه ألا تتقون إذ قال لقومه جكر بيغامبا abantu be ألا تتقون abange temuti Allah mulitusa dinga musinze bitajjansa. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أتدعون بعلا مسزو كسينز السنم يريت وبعلا وتذرون أحسن الخالقين ملك الله سبحانه وتعالى سينغو برونجي ومتونزي يابتوندا. الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله ربكم الله بمبغامبو ملزوا مwe ورب آبائكم الأولين إلى ngaye mulezi w'abakitamwe abo abakusooka okubaawo nga temunnabaawo. فكذبوه فإنهم لمحضرون فكذبوه bamulimbisa ne bagaana okukkiriziganya naye فإنهم لمحضرون abantu abo tukkakasa tugenda kubasembeza wali omuliro era bagenda kugubeeramu emirembe n'ennaku. إلا عباد الله المخلصين إلا okujjako ate ibadallahi abaddu ba Allah abaali abakkiriza almukhlasin abaali basazeewo okusinza Allah nga tebamugattako kintu kirala kyonna bwe bagenda kuwona omuliro bayingira ejjana. وتركنا عليه في الآخرين watarakna alayhi ekyo twakimulekera nga kijja kubeera ku ye fil akhirin kibeere kyafaayo ku abo abaliddawo babeere nga bajjanga kumusabira. سلام على إلياسين bagambe nti salaamun ala Ilyasin emirembe gibeere ku nabbi wa Allah Ilyas. إنا كذلك نجزي المحسنين inna kadhalika najzi almuhsinin bwetu betusasula abeeyisa obulungi. إنه من عبادنا المؤمنين innahu min ibadina almu'minin mazima ddala yali mbaddu baffe abalungi abakkiriza. وإن لوطا لمن المرسلين wa inna luutan mazima nabbi luutu alayhi salaamu yalina omulimu gwo omunene nnyo ogukomyewo olwaleero ensangi zino mu ggwanga lyaffe ne mawanga amalala gw'abantu baabaali ebisiyaga tulabe Allah yabatambuza atya. nabbi luutu agambye Allah tunyumiza nabbi luutu wa inna luutan mazima luutu lamina almursalina yali mbatume baffe. إذ نجيناه وأهله أجمعين najjaynaahu mujjukire bwe twamusumattusa n'awona wa ahlahu n'abantu baabaali abalungi ajma'in bonna ne bawona. إلا عجوزا في الغابرين illa okujjako ajuzan mukyala we yali omukulu omukadde nakkadde owawake yali afumba fil ghabirin Allah yali amuteekamu abo abagenda okubeera nga bazikirira mu kukyusakyusa kw'ettaka ensi yafuulibwa upside down n'abeera nga alugendeddemu. ثم دمرنا الآخرين thumma oluvannyuma dammarna al akharin abaasigalawo abatali mukyalo oyo nga bajeemu bonna twaba betenta ne tubamalawo. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين wa innakum latamurruna alayhim mwe abawarabu mukimanyi bulungi buli lunaku muyita ku bantu abo ekyalo kyabwe mukiyitako nga mugenda okusuubula musbihin enkya n'eggulo muyitawo ne mulaba ekyalo ekyo bwe twakikola. وبالليل أفلا تعقلون wabillayiri n'ekiro bwe kityo muyitawo akawungeezi ekiro n'emisana. afala taqilun temusobola kuba na magezi kwebuulirira nti ebisiyaga tubireke kubanga tuyita awantu awo Allah we yasse obusungu bwe ng'azikiriza abantu abaali nga bali ebisiyaga. wa inna yunusa nomazima mujjukire omuddu waffe era mujjukire omuddu waffe Yunus lamina almursalin yali mbatume baffe. Allah subhanahu wa ta'ala naye yali yamutuba mu kibuga ekyali kiyitibwa Nainawa. Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okumuwanga nabbi abantu ne bagaanwa n'abeera nga anyiiga olw'abantu okugaana okukkiriza n'asalawo okulinnya eryato awaŋŋanguke. idh abaqa jjukira bwe yagenda ila alfulki n'alinnya eryato almashhun eryali likubyeko bugule. fasahama ne batuuka okkuba akalulu ng'eryato ly'ekyanzaani gwe basuula mu mazzi. fakaana n'abeera min almudhadin ng'akalulu kaamulyawo nga yawanguddwa yalina okukka mu mazzi. faltakamahu lhuutu ekyennyanja ne kibeera nga kimumira.
bwe baamusuula mu mazzi wa huwa muliimun nga naye aliko okunenyezebwa kwa Allah olw'okubeera nti yeekyawa n'adduka da'wa n'ava mu kibuga kye nayinawo abeere ng'asenguka avire abatakkiriza. falawula annahu kaana min almusabbihin, singa omusajja oyo mazima ddala teyali mu batutendereza ekiro n'emisana nga bwe yatugamba mu aya endala nti yagambanga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, singa ekigambo ekyo yali takyogera lunye lalabitha fi batnihi, yaliwanga alidde mu lubuto lw'ekyennyanja ekyo ila yaumi yubathun, okutuusa ku lunaku ensi n'abantu lwe bagenda okuzuukizibwa. fanabadhnaahu, naye olw'okukyogera twamusesema, ekyennyanja ne kimusesema bil ara'i, ne kimusesema awaali ekyererezi ku lubalama lw'ennyanja, wa huwa saqimun, nga ddala mutuufu omubiri mugonvu mulwadde. waambatna alayhi, ne tumumerezaawo we yali asesemeddwa ekyennyanja shajaratan min yaqutin, omuti gw'ekiryo, n'abeera nga yejjanjabisa ebikoola, n'abeera nga yejjanjabisa ebiryo. era batugamba ensangi zino nti ensujju kintu ky'amaanyi nnyo eri obulamu bw'abantu, nga Allah subhanahu wa ta'ala wano bw'akitulaze. wa arsalnaahu ila 100,000, daba bwe twamusindika n'addayo mu kitundu kye nayinawa gye yali adduse abantu abaali bawerera ddala 10,000 aw yaziiduuna, oba n'okusobamu. Allah n'akimukolera fa amanu, bonna ne bakkiriza. wamatta'naahum, ne tubawa obulamu obulimu okweyagala ila hin, paka buli omu yamalangako ekisanja kye n'agenda eri Allah asobole okumubala. fastaftihim, twagala obatubuulize, alirabbika albanaat, katonda wammwe yalina abaana abawala, ye azaala bawala nga bwe bagambanga nti bamalayika bawala ba katonda. am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun, am lahumul banuun, nandiki bo balina abaana abalenzi nga bo banaazaala nga balenzi, Allah yabeere nga azaala bawala. Allah atugambye nti babuuze oba ddala bakiinako obwino w'enkukuna laba kisindeko engalo. am nandiki khalaqna almalaikata inathan, bagamba twakola bamalayika nga bawala baffe, wahum shahidun, nga ddala mu butuufu nabo baaliwo nga bajulizi. ala innahum min ifkihim layaquluna, alaabalo innahum, abantu abo mazima ddala min ifkihim, mu bufere bwabwe, layaqulun, balina kwogera batyo. walada Allahu wa innahum lakadhibun, walada Allah, nga bagamba nti katonda yazaala, Allah tazaalanga. wa innahum lakadhibun, abantu abo bafere ddala era balimba. asṭafa albanati ala albanina, asafa albanati ala albanin, Allah yasalawo abeere nga yezza abaana abawala mwabawa abaana abalenzi. ma lakum kayfa tahkumuna, ma lakum, ye mwabadde kimwe, kaifa tahkumun, okulamula kwammwe mulamula mutya. afala tadhakkarun, afala tadhakkarun, temusobola kwebuulirira nti Allah buli kyakola akola kikole, tazaala buzaazi, talina mukazi, talina mwana. am lakum sultanun mubin, am lahum sultanun mubin, nandiki abantu abo boogera nga balina ensonga erimu omulamwa enkukunavu gye bayinza okuyimirizaawo nti tusinziddeko kino na kino tusobole okwogera bwe tutyo. fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin, fa'tu bikitabikum, mundeetere ekitabo kyammwe omubba bye mwogera, in kuntum sadiqin, bwe muba nga kyemwogera mazima. waja'alu bainahu wa baina aljinnati nasaba, walaqad alimat aljinnatu innahum lamuhdarun, waja'alu, baabo batandise okuteekawo bainahu, wakati wa Allah, wa baina aljinnati, ne wakati wa amajinni, nasaban, olulyo. walakad alimati aljinnatu, ng'ate amajinni go gakimanya dda amajeemu nti innahum lamuhdarun, bazima ddala gagenda kusembezebwa wali Allah subhanahu wa ta'ala, agateeke mu muliro gabeere nga gabengeya. Allah subhanahu wa ta'ala tazaalangira, talina buko. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti abantu abatakkiriza balowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala
yayina wakati we ne wakati w'amajinni enkwatagana. Abubakar radiyallahu anhu lumu yababuuza, hadisi zitunnyonnyola nti iz sa'alahum Abubakar, bayina endowooza egamba mu ngeri zaabwe nti ashara Allahu ta'ala ila aljinni, Allah ayina obuko wakati we ne wakati w'amajinni, fatazawaja sirwat aljinni, ayina ejjinni ekyala lye yawasa eriyitibwa sarwat. إذ سألهم أبو بكر يا رب أبو بكر من أمهات الملائكة مرغان كتون يا زارا بانا بورانغا بملائكة نيابوي بماما بابو ببالوا فقال نبغام بسروات الجن بما ماما جن أغايت والسروات الله ناغام أنت الله أكبر ولقد علمت الجن وما جن قاتش من يبرون جوكو فدا إنهم لا محضرون بتون دي بيجين دوكسين بزبوا ولي وموليرو تنغا بدي بيرانغا بجيم. سبحان الله عما يصفون. سبحان الله إرنيالي الله لتكزبwe عما يصفون تلياولي تليجيكو oyoworokosо gwe baworokosa abatamutegeera ku ye. إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين okujjako abaddu ba Allah abalongoofu Allah agenda kubaddiramu abatalina shiriki yenna abalifanga beenenya byonna ebikwatagana ne shiriki. فإنكم وما تعبدون فإنكم مزمم وما تعبدون نبيمسينزا ما أنتم عليه بفاتنين. ما أنتم عليه بفاتنين temugenda kusobola kubadduba nga abalongoofu kubakema bagenda kusigala nga bayimiridde ku nsonga entuufu mmwe abasinza ebyawongo olubaale n'emizimu misambwa temusobola. Ma antum temugenda kusobola alayhi ku muddu wange bifatiniini okumuteeka mu kikemu abeere ng'asala eddiira asinza ebyammwe. إلا من هو صال الجحيم. wabula illa okujjako oyo gwe muli wangula man huwa salil jahim, yoyo eyamala eddo kakasibwa nti agenda kubeera ng'asonsekebwa mu muliro jahim, oyo muli muwangula. naye atagenda kubeera ng'asonsekebwa mu muliro jahim nga namuwandiika mubamujjana, ekyo buteerere muliba nga musiwa nsaano ku mazzi, temugenda kumusobola kumuwangula, mumuteeke mu bikemo by'okusamira. وما منا إلا له مقام معلوم. wama minne waffe teri illa okujjako lahu makamu ma'lum, nga buli omu mu bamalayika baffe alina ekifo ekimanyiddwa nti awo waasinziza era waakolera ibaada ze. وإنا لنحن الصافون. وإنا لنحن الصافون, mazima ffe ene waffe mu bamalayika eriyo bamalayika abasinza Allah nga bali mu nnyiriri, nga tuli muki mu nnyiriri, naffe yensinza era byayagala bikolebwe mu nsi tubikola nga bwe bikolebwa mu ggulu. وإنا لنحن المسبحون. وإنا لنحن المسبحون, ne waffe eriyo okutendereza era naffe nga bwe tukola mu kutendereza, tutendereza Allah nga tumunaazaako nga tumutukuza buli kyonna ekitasaanidde kubeera nga kimugattibwako. وإن كانوا ليقولون. وإن كانوا ليقولون, newankubadde nga waliwo aboogera ebintu ebitajjansa, naye ffe tusigala nga Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza n'ebyo byayagala. era batera okugamba Abawarabu, لو أن عندنا ذكرا من الأولين. law anna indana dhikran, singa naffe twali tufuna ekitabo min al awwalin, nga bannaffe abaasooka kyali tuyambye. Lwaki? لكنا عباد الله المخلصين. lakunna twali badde ibadallahi almukhlasin, abaddu ba Allah abalungi, beegombanga bwe baalabanga Abayahudi n'Abanaswala nga balina ebitabo, nga Abawarabu beegomba nti naffe twali badde nga tuli bulungi nnyo nga bannaffe era kumpi n'okubasinga, naye ekitabo bwe kyajja bakkiriza nedda. فكفروا به فسوف يعلمون. fakafaru bihi, baawakanya ekitabo, fasawfa ya'lamun, naye akadde kalituuka ne bategeera. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. walakad sabakati kalimatuna, ekigambo kyaffe kyaggwa dda n'ekkalaamu n'ekala, bwino yakala dda, kigambo kyaffe kyaggwa mu byawandiikwa liibadina almursalin, eri abaddu baffe bonna be tulituma ku nsi kuno okujja okusomesa eddiini yaffe. kigambo kigamba kitya? إنهم لهم المنصورون. innahum lahumul mansurun, mazima bo be b'okutaasibwa kibe ki yagalagaana, be bajja okuwangula abanaabeera nga bagwisanya nabo oba babbiisanya nabo, bo baakuwangulwa. وإن جندنا لهم الغالبون.
wa inna jundana amazima amagye gaffe lahumul ghalibun ge gajja okufuna obuwanguzi obwannamaddala. Era kyovulaba eddiini ya Allah ne bw'obeera ng'oyagadde ogituulira yeevaayo, amazima tegatuulirwa. Yagamba kul jaa alhaqu wa zahaka albatil, bagambe amazima gazze, obukyamu bulina okusaanawo. Inna albatila kaana zahuuka, okuva edda obukyamu bwo bwajjanga busaanawo ng'amazima gasembedde. Twakiraba nti okutayirira kyali kimanyiddwa nga ky'abasiraamu bokka, naye Allah kibataddeko kifuba ddembe. Nabwe kityo n'ebintu ebirala bijja kujja mpola mpola mpola. Allah agambye abatume baffe balina okuwangula, oyagala oba toyagala. Fatawalla anhum, bwe batunuulire butunuulizi baveeko, hatta hiina, okutuusa buli omu lwalituusa akaseera ka akasenguka. Wa absirhum, bateekeko abiri, baleke beeyisinga bwe baagala. Fasawfa yubsirun, akaseera akalituuka ne balagibwa ebyo bye baali batasuubira nti bijja kulabibwa babirabe. Afa bi'adhabina yasta'jilun, ebibonerezo byaffe bye basaba bibajjire wano ku nsi mu bwangu. Nga basabye kinene, kubanga baatuuka okugamba nti bw'abanga Muhammadi gaasomesa mazima, Allah kale asindika ebibonerezo nga biva mu ggulu bituyiikire. Allah n'agamba ebibonerezo byaffe bimusaba okubajjira amangu nga muli basiru bazibu. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. فإذا نزل بساحتهم, نيبwe biribanga bisse mu nzija zaabwe, fasaa sabahul munzarin, gali bamaca mabinnya eri abaatiisibwa ne bagaana okweddako. وتول عنهم حتى حين. watawalla anhum, batunuulire ng'atabalaba, hatta hiin, okutuusa buli omu lw'anaamalako olubimbi lwe. وأبصر فسوف يبصرون. وأبصر gesigala ng'olaba ng'otambula ogenda mu maaso, fasawfa yubsiruna, akadde kalituuka ne bategeera, ne balaba ne bategeera nti mu butuufu bye baali abakyamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika, erinnya ly'omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala litendereze era olitukuze. Rabbil izzati, Allah yennyini maanyi atawangulwa. Amma yasifun, oleka okuliteekako ebyo bana abasamwasamwa bye balokompoka nabyo nga bagenda babisiika ku Allah mu ngeri y'obutamanya. Wasalaamun ala al-mursalin, emirembe mugisabire nga ababaka baffe, era bwe tubogerako ne tugamba nti alayhi salaam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah yebazibwe oyo omulezi w'ebitonde byonna. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.